Dokita nga tumaliza katono nnyo waliwo omuyimbi yafudde yabadde n'omutabani ng'asoma ku yunivasite kati abantu beeraliikirivu fiizi agenda zijjawa ezimwongerayo ku yunivasite muleetese muwulire erinnya ndiwulira kyakusaalirwa nange era kansaasire abooluganda b'omugenzi Evelyn Lagu omugenzi omukama omwoyo gwagulamuza ekisa naye n'abaana beyalese namwe mugume ensi eno ffenna tulimu tuli bagenyi oboolyawo olwaleero yatulese mu nsi muno naffe ekisa kijja kubakoleki tugende naye mugume famire mwena mugume bino bye tulimu obulamu bwe butyo naye kifenna kye tuba tukoze omukama tujjukirirako ekyo n'olwekyo bwe kibanga omwana oyo bambi nga wabadde asomera takyasobola kugenda maaso nga tebalina kiddako osobola okumuleeta tetukinaako obuzibu anti tugamba we are university that is closer to the real human being everyday life twasalawo tusemberera omuntu wa bulijjo bwe tubanga omwana wa Evelyn Lagu yeetaaga obuyambi mu butuufu kiba kyabwenkanya okumukwatirako kubanga omuzadde taliwo ngenda kuleeta ku mandi Doctor. Thank you very much n'omutima ogwo ono omuganda Boniface yakoma mu P7 asobola okugattako kati emagerere wali ekintu kye bagamba adult education kiba kira kyogenda n'okola olina amagezi go n'okola n'ofuna certificate eyo jangu ku Victoria. Okay, leero nkoze ne ttiimu nnene nnyo bansibulanga amasemo nga tukooye wire neyanziza nnyo addewo kyaligonza Frank nga bulijjo Boniface netamale mbyuma nyabo gwani tina wali atunda wagala nyunga bangi amanyi mangi besere kuita semwanga agenda sero besere toyanza nyo toyanzege musibe bulungi mwera